Ataliwa. Genda. That works with the family, the child and family unit of Kawempe. So I'm privileged to know that you have been handling the case. Kawempe is representing the government and the minister. So I want you to take care of this boy and next of kin, together with any other children that are purportedly belonging to the late Sheikh Muzata Bate. I have also contacted the Mufti, Sheikh Mbiramwa, and also Mbuga, our leader, Sheikh Kakunguru. I'm here to meet them shortly so that we can continue the dialogue as we wait for my colleague from the Administrator General Office so that we can together sit and have a good conversation to determine the fate of the dependents of late Sheikh Muzata Bate. So I hand over this vulnerable child to you. He's been homeless, he's been staying in Lubuja, and they attracted my attention to the immediate family. So please take over and we get protection. And then we shall see what to do with the children. Once the court order does not care for the children, we can take them back to the reception. Kwongera okuwulira omusango gw'ekitundu kino era ate twayogeddeko n'abakulembeze abalala
eddiini nabo nga bagenda kutuula ku Lwokutaano ate n'ab'ekikaba kyatuula buli njuyi zonna zikyatuula n'olwekyo kyetulina okukola leero buli mwana yenna ataayaaya nga amanyikibamugenzi aweebwa olukusa okuyingira n'afunagenda okutuuka ku Lwokuna nga musazeewo administrator general n'atuwa court order bampa court order ng'abaana tebalina kuba wano ajja bampa batwale mu maka g'abaana abakulamu naye wakati wa leero n'Olwokuna omwana yenna aganyula okuwa omugenzi olwokubona sosi mikwano sosi ffe bannanganda sosi baani wabula omwana yenna olwekyo alina omwana yenna ng'awulira nti omwana wa mugenzi atugire DPC omwana ayigire yeebake Olwokuna wabula ensonga agenda mu mateeka abaana tetwabagobangako abaana nga tubaagala babeerewo oba buli mwana alina maama bonna bwe banaafa ebiti olw'okuba baana ono ajja abeerewo omukyala n'abaana be nodi n'abaana be olwasooka kikumiikiriza mama ge n'omwana we n'omwana ne maama we omwana mugwanga abeerako taata wama kati omwana ow'emyezi egimu tosobola muleka okusituiti olw'okuba talina kujja na taata we era taata we bw'aba nga ssemwandu yaliwo era ajja n'omwana we n'olwekyo ku Lwokuna mutuule ewali musotajjano court order efulume buli muntu mazima amatuufu mbagengamba ekikiwa ekikomye okubeerawo Lwakuna wekitiibwa tubali tukusaba kati awaka tulina okumala okutuula beni tulabire naye nga waka era wasigalewo n'ensonga nabululira olw'olwakubiri Lwokuna mujja kutuwa ekivudde minisita olulongoozo kino minisita omu ewaka wasibibwa court order ewaka wasibibwa court order tewasibibwa muntu yenna wano mu ggwanga n'olwekyo alina court order kati agimpe tusibeyo anti minisita owuliriza sayidi emu wazze n'okwata sayidi y'omukyala eyalina mwandu anti wulira minisita n'okwata sayidi emu n'ogiwuliriza n'otatwala buvunaanyizibwa kuyita bawawabidde n'otabuvunanyizibwa kuwulira bantu bwe bavunaanyizibwa bajja akati bw'okujjanga kibiweetere nga kibaana bonna akati baabakyala poliisi emuleete wano emuyingiza abaana babeere mu nyumba yaabwe okutuusa ku Lwokuna obufuna court order minisita oli mubi wangayo oli mubi atikulayo oli mubi ensobi yakoleddwa honorable oli mubi minisita oli mubi ekyo kiraza oli mubi oli mubi toba akuba n'akabiri toba bakuba n'akabiri omuntu wafanga oli mukafi nange oli mubi atosa amazima You will regret all what you're doing. kyetugamba nga minisita wanoyita sayizo n'ozikola ki n'ozibuuza kati kansemberegenda kati kumala ozibuuza obasobola okukola okubeera nti abantu abo basinganya olina okusala amazima wakati enjuyi zombi omala zituuza nokola kinga poliisi beyatuuza enjuyi zino nebayita bonna bonna ne batuula ne bakkiriziganya nti enjuyi tukoleki zonna amakatu gaveemu naye kati ensobi minisita gyakoze kusituka kujja wano n'akola ki n'akwata omuwakyala n'amuyingiza mu nnyumba agatafudde ku bantu baganda ba muzaata baani bonna 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 eyo nsobi nnene nnyo tutagenda mu maaso n'ensonga eyo bwe tutyo kijja kuba kintu kikyamu abakulu n'abato ababeere omuntu omukazi yafa seeka yafanga ng'emyezi ena n'agenda n'omwana
ziri ndowooza nasuula wasinga Sikuyingira okay. Mbadde seeyanira makaba nze ekyange kibadde kyakuza mwana wa Sheikh awakaawe. Saagala nti maka kubanga omwami wange yavuddewo naye omwana wange alina rights okukulira mu maka ga taata we kubanga ddadde wano we yatuleka. Kugamba tekikola makulu kuba kulyazaamanya abakyala n'abaana. Okulaba ng'omwana Sheikh abundabunda nga tiyamulekera amaka ge awaka waalina okuzibwa. Omwana ddadde we yamwagala nnyo, they bonded so much, baali baagalana nnyo, yabeeranga naye naye nze neewunya omuntu okuba nga asobola okwebaka mu nnyumba ya Sheikh n'alanama ng'omwana wamufubutudde ali bweru. So nze mpulira nga nfunye obwenkanya omwana okulya amaka ga taata we. Jasi etubuuza bulowooza engeri gye muzze mu maka gano olwabeerewo okukyankalanya kwonna ne baagala oba okukasuka amayinja eno kyonna mukiro era tubisuubira bijja kubaawo. Ajati wawula okutaano olwagga okisibbira mabega omwali wano eno ng'omwana mulwadde ogezaako okumujjanjaba ne bakomawo tosuubira nti nno bayinza okisusa guno omulundi? Tetumanyi katulinde kijja. Ajati simanyi wajja kiva naye waliwo akatambi akatambula ku social media. Seeka bwe yali talinafa ng'ayogera ku gwe wafumbirwa omusajja mu Ndeeba nanyumya Emirates Hotel tangaza ku mmere eyo kubeera bika kyekisinga n'okuwaba anti kati ekizibu nti Sheikh kati ye yagenda taliiwo ne kati nze ndi mu limelight muntambuliddeko mukakase oba nafumbirwa basaafumbirwa. kakati babaana ogenda bakkiriza okujja agambye buli mwana aleeta buli mwana wano waka wa taata waabwe. Nze nafumbirwa ndi bebi, waliwo abaana bansinga obukulu era nabeeranga nabo gana maka g'abaana bonna. Kakati oyo minisita akoze kikyamu okuleeta omukazi n'amukomya wano mu nnyumba. Omukazi yali yagenda dda bamukwata n'omukozi. Seeka nga bayawukana dda, Seeka afudde taliiwo. Ne ku Sande bamutwala mu ddwaliro. Seeka yampita ne nzija wano ng'atudde mu kisenge, oyo omukazi yagenda dda taliiwo. Naye kye njagala obbabuulira nze mbajja saagala kujja mu kamera. Naye ne nnyumba nze Seeka yampasa ndi mwana muto nga naye muto ng'asoma nga talina ssente. Nze nninnyanga ennyonyi buli lunaku nga Seeka muleka waka. Nenzimba amaka gano nengula ne poloti mu 92 netagwa okuzimba 93 96 nenjimala netuyingira nemmalamu emyaka 2. Seeka n'akwana oyo omukazi. Nze nanobako obunobi bwe nti oyo omukazi n'amweta mu nnyumba. Nengezaako okulwana ne binnema nga maze omuyingiza nensonyiwa. Owulidde? Kati Seeka nti nga tukolagana wabadde anaatera okufaaya ng'ambe ennyumba agenda gitunda awo abaana bange ssente. Owulidde? Omusika mwana wange Seeka yaleka ekiraamo nga tawadde ku lusumu kintu neki okuggyako omwana we babaali bayawukana dda. Omusika ye mwana wange ye nannyini maka gano. Naye kati oyo minisita kyakoze naye mukazi nze zo ssente eziri awo zonna zange
seeka yayitakola nga musomesa asomesa ali ku biraali omwe emitwalo 15 gizimba enju eno nze nali nnyanga ennyonyi nenkomawo olwayo nenkya nenzirayo nenkomawo olwayo nenkya nenzirayo tikati olumu nga zinsanzana ku kisaawe seeka tiddayo ebintu biweddewo nampa engoye endala nenkola ki nenzirayo ebbanko ennyonyi nga bwekooya nagirinyanga leero nenzirayo enkeera nga nkolerera amaka gano seeka nga talina ssente seeka nze saawukanako na seeka era nze ntubadde tulabagana bulungi nnyo ne purufu weeri ne mugomera twayogera naye nga ndiraba n'ebifaananyi mbirina kati njagala tuyimalire mu kkooti oyo omukyala talina buyinza bugaba amaka gange zino sente zange ensirize ku nsonga zino nekibazo enyini yavayo n'agamba sheekh yakola divorce n'oyo omukyala yakola divorce yali yasaba divorce sheekh mu mbeera mwe yalwalira mu eyo situation kati yebyo nze gano maka gange nze saagala gabeeramu naye maka g'abaana bange seeka yalese ekiraamo ng'agalekedde abaana n'omusika n'ag'omwana wange namugalabira ebyobugagga bwe kati lwaki eyo minisita akimenya wiru zaaki seeka yaleka wiru naye nga nze ekikulu kya byonna nti amaka nze nagazimba sente zange anti yagamba alwanirira mwana we munakkiriza okubeera n'omwana omwana tulina naye buzibu era n'omwana yamulekawo n'agenda n'afumbirwa omusika ye mwana wange amjadi sozi ye mwana wange amjadi sozi nze bulina kusaagala kujja mu mawulire nga saagala kuswaza taata w'abaana bange naye kakati zino sente zange zaaliko zazanyirako sente zange wali osuubula ki banko nali nsuubula nga ttona nsawo kasinga bino bisigalawo ebiti kyekiddako batugenda mu kkooti olwedde mu kkooti gye tuli era tubaye tuddayo lwakuna kati ate yakoze kyaki kalasoose kujja kugenda nakiyingi ye mwogezi w'ekika kya muzaata yasalawo atyanzigala amaka nga lwanirira kubanga sente zange ate seeka afudde yaganziriza nga yagaddiza abaana kakala ate yalina ate obuyinza obuwa oyo omukazi eyali yano beddaga yali ebaka ne house boy seeka n'amusanga tulina n'ebifaananyi ne bbawe tumuyina ze muyina ebifaananyi bya bbawe byabadde byabateekako mbuze maze emyaka abaddenga n'omusajja ku status nga amupostinga nga kati essaawa eno lwaki tabeerewo oyo omusajja essaawa eno wali wa musajja gyavudde ajja wamba amaka gano amaka g'abaana siga ku lusumu yagasangawo agamba temwagala kuweerera mwana we yagasangawo ati bakyabikuŋŋaanya yatandika okulwana nga seeka yakafa ennaku 2 yatandika okulwanira ebintu bino nga seeka yakafa ennaku ezi 2 abali badde bamaze obikuŋŋaanya mwateekawo n'eddagala wali erimugoba ŋŋaani zasibeera wano nze sibeera wano nzija bujja abantu tabulizi nze nyina wembeera naye amaka genwanirira nze sente zange ne banneiba bonna amaze bano emyaka 2 bakimanyi nti ze nazimba ennyumba eno seeka namulekanga wano nga yeebasi houseboy gwe mwogerako yaaliwa houseboy bamuyita umalu era yali abeerawo awo ne odiyo mwaziteeka wani mwena ne muziwulira kati oyo omukyala afuna ati obuyinza obuzza malaaya mu nnyumba ng'ennyumba seeka agirekera baana ayagala kuwasizaamu houseboy gwamanya gwayagala okuteekako ndowooza Ujja saagala kuswaza seeka naye kati mbyogere kitana kyenziza maka gano nze nagazimba sente zange ne poloti yali ya miliyoni 3 nenzimba amaka gano mu mwaka ki nagitula 92 netandika okuzimba 93 nemala 96 netuyingira n'ebintu byange bimu babinsanza gye nali oyo omukazi yagenda okuyingiramu nga n'ebintu byange bimu bikyali mu nnyumba seeka n'abindeetera neneesonyiwa naye seeka afudde yabituddiza kati lwaki ate abitwala nga yagenda dda nga bamukwata n'omukozi mu bufunze gwe wabeererawo omusajja nze nabeerawo omusajja kubanga emyaka gye mmaze nga njawukanye naye eno ennyumba gy'alina